Omulabi waffe omulungi owa Soul TV nkubuuzaako nenkwebaza gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo. Flavia Ligaga mannya gange. Program ya Nnimiro Zaabu nga bulijjo lubeera lunaku lwa bbalaza ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi. Tuzzeeyo essentema ew'omwami Ssennyonga John Bosco tulabike nga ayongera otutambuza mu nsonga y'omuceere bwe guva eyo mu nnimiro gye mugulimira ne gutuuka mu kampani gye bagwongererako omutindo okugusanga katale. Mitendera ki egibaawo ye abaffe biki bye basaba bo ng'abali mu mulimu guno ogw'okwongera omutindo ku bibeera birimiddwa. We tugenda okulabika nga tutambulira Flavia Ligaga mannya gange tusanyuse okukulabako nate. Weewaawo. Buuza ku mulabi waffe omulungi owa Soul. Omulabi waffe owa Soul TV. Mwebale kutuwa kyakola. Amanya n'eddoboozi bampita Ssennyonga John Bosco okuva mu kitongole kya Muje Tukole Agro Processors Limited. Ate nammwe tubeebaza ng'abasoloti mwebale kutunoonyangako eno gye tukolera. Makubo gaffe mugalaba si malungi tuyita mu binnya naye mwebale kukkiriza ne muyita mu binnya ne mututuukako. Aye nsobola okubaako ekigambo kye tutegeeza eggwanga nabo ne bategeera ebigenda mu nsi. Omanye ewali ebirungi newe wabeera nga oyita mu buzibu tosobola kulemererwa kutuuka. Tetusobola kumanya nno ffe nga naddala ffe abakola gino emirimu tuyinza otamanya nti oba waliyo ebirungi naye kyesirina kwerabira awali ekyokulya. Yinza okuba siba ebirungi naye awali ekyokulya. Effumbiro weeriri ne wabanga waliwo ki buli muntu yettanira naye nga ffumbiro ne wabanga wajjudde mazzi ogenda olaba abantu bagabuuka basobole otuuka awali effumbiro bafune ekyokulya. Kale nno nga wekintu tutunda mmere yakulya y'abantu ate nga emmere kati esinga okwettanira tukakasa bulungi. Naye nno tetwagala bwagazi kubeera eno wabi wabula oba oli awo nti kyekifo kye tubadde twafuna okuŋŋaaniramu ffenna era bwe mwetoloozaako buno obuntu bwammwe obwa waggulu eyo era mulaba ebyuma bya kasooli bya muwogo bya muceere sola ate okujja dasiti zino kubanga bino ebyuma byaffe bivaamuko dasiti ebikyafu kati bw'okwata ekyuma kino n'okitwala ate mu ttawuni mu bantu wakati nabo bato bakoze bulungi muvaamu enfuufu muvaamu ki so nsala tugaka twesuula eno wansi tusobole okuteekateeka naye nga tewali akoseddwa ensonga lwaki tuli eno. Bizinensi etambula etya sofa? Bizinensi sofa nungi si nungi. Sookera ddala okulisaayo naddala bakasoma baffe mu Christmas ate n'okubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe omwaka twagutandise. Bizinensi otumaliddeko omwaka nga etusumbuwamuko ebintu bya bbeeyi gye biri naye n'abantu ate nga balina bulungi kasente naye bizinensi sofa tujja gamba nti mbi kubanga ebyokutunda tubirina ekyo kirina okusookerwako. Omuntu atalina mu nsi muno ky'otunda tosuubira kufuna ssente ne bw'baba nga tebannagula obaawo n'essuubi ate nti ekigamba nti bajja kujja bagule. Ebiseera ebisinga bwe tuba tukola emirimu gyaffe gino kyetubeerawo tebukya ku makya ng'omanyi nti gundi ne gundi ne gundi bagenda kugula. Obeerawo ogenda okulaba Joshua Zza agambye bampeeyo obusawo buna. Ogenda okulaba kubanga muntu ayinza n'okuba waliwo n'abayinza okukubira akasimu ate ne batajja ku olwo ate akubye ate n'ajja. So twebaza Katonda nti ebyokutunda tubirina. Ekiddako kwesabira Katonda kutuwa mukisa kuba nagwo gwetaagisaamu. Kituufu. Okusobola ebintu byaffe okusobola okutambula obulungi. Naye nga abantu baavumu. Akasente tewali. Sente katono. Ki ekibiriddeko obwavu mu bantu? Sookera dda tukkirize tugaane. Mu kaseera k'ebyokulonda konomi ebeetera kuba wansi. Mu kaseera k'ebyokulonda sente katera kuba katono. Kituufu. So bwe tumanya ekyo ebimu tulindako ekisookera ddala lwaki sente kaba katono ba investors abamu abatalina bizinesi muno mu ggwanga Uganda naye nga si bazaale ba muno batera okuddayo keewaabwe. Chaini ya sente gy'olaba eno etambula bweti. Oyinza n'okuba nga nze nkola bizinesi yange nga n'oyo eyaggaddewo akola bizinesi ye naye oli gw'abadde akozesa bw'amala omusasula ng'ajja ate agula omuceere olwo nange mmaze ofuna mu ye. Ati nno ebintu ebyo bitera nnyo okukosaamuko ebyenfuna mu ggwanga naye tubisabira
bibeerewo ate biggwe mirembe emirimu giddemu gitambule. Weewaawo tulina okukkiriza nti bijja kuggwa mirembe. Byawedde nadda. Wiiki ewedde. Ennyabo. Twakoma omuceere gwaffe tugujje yonna gye mugujja watugamba musalako ne mugendako mu ggwanga ery'okumulirwa ne Tanzania mugendako mu Busoga eyo n'ebitundu ebirala. Tutandikirawo wennyini singa gutuuka wano ki ekiba kiddako? Neyanza ekyomukisa omulungi nti nze n'obwonzukusa kiro ng'ombuuza ku kikwatagana ku bizinensi eno naddala ey'omuceere nkuwa kyekimu nga kinnandibadde nkuwadde kinnandibadde nkuwa emisana bizinensi endi mu musaayi naye omuceere guno nabagambako tugujja mu bitundu ebyenjawulo era bino gumala kuggwawo wano ate okweyongerayokko naye kiba kitweyongezesaayo si lwakuba ntubadde tufunayo bya layisi sigamba ntubadde kyetwagala abula tweyongerayo kunoonyeza bannayuganda kyakulya ate naffe boolaba tuwulira ennaku y'amaanyi okulisikinga sente yo twere eyo gy'olaba ogenda okwesanga eri mu miliyoni nga wakati w'ekikumi n'ekinaana. Ebaako ensawo nga mmeka? Ebeerako ensawo nga 603 no 606 eza 555 zetani nga 33 ye trailer eyo. Naye okuteeka trailer eyo gy'olaba n'etambula kilometers 8 wakati awo woolaba bw'ogitikka omutima tegukubeeramu. Emala kutuuka n'ogamba nti hewu kyova osobola okusanga abasuubuzi abanene nga tubeera pressure ku pressure. Ki ekizitawaanya mu kkubo eyo? Bintu bingi badereva bakowa bw'akoowa n'asumagira kyangu kyakugwa ze muyitako ezo nga zigudde ebigwa ebiseera ebisinga baba tebaagadde bwagazi mutufu omuntu kubanga omwana w'omuntu obuvunaanyizibwa tulinga tulo otulo tumanyi nti tulina tukwata omuntu oba oyagala oba toyagala n'obwolemeza ate okulemezaamu kyekitali kirungi waakiri bw'otuula nga tuzze gizze ku bbali weebakemukko bw'ofunemu essaawa nga 2 omala otambula ate weyongere n'olugendo. Naye oluusi waliwo oli omuntu wanayagala alemezeemu oluusi naffe tubatadde ku pressure bannaye baagala mmere abannansi tebalina kyakulya omuntu ogenda omaliza mu butuufu ng'alemezaamu n'aleeta kizibu. Ate abantu bakimanya akaceere nti omuceere kaafuka kaceere buli kitundu weegudde bweti tosangawo wadde akasawo n'aka bajja na biveera nyabo. So ezo zimu ku nsonga ze tulina saaka ababbi abaziteega mu makubo ekiro n'emiceere gyafuuka gya bbeeyi. Muntu akimanya bumanya ti kitwere ekyolaba kiriko sente bwezi ababbi baziteega mu makubo ebyo nabyo biba byakweyaliikirira bwe batenatuka tosobola kumanya basala amatundu tulamulaba emmoloka ezo nga zibeerako amaggwa batosibako amaggwa emabega ensonga tolowooza nti baba badikoletinze muceere ababbi balinnya ku mmotoka okwo kubajjukira enguudo naddala nga batuuse newaffe enguudo si nnungi alina okuvuga mpola alina okutambula mpola mpola mu binnya ate naddala mu binnya teyantambudde mpola mpola naye enguudo si nnungi bino malirizanga ebinnya bimukuba ate emmotoka ennene tesobola kudduka mu binnya nga ntono bwe yantambula. Kati omubbi amutegeraawo ku kinnya n'agiyambuka omubbi n'amuteeka ku kinnya awali ebinnya bwe bateegera era mu butuufu gane twebuuza naye oba abatukulembera banna bwe beerabira oluguudo lwe mulaba Mutukula road luyingiza emmotoka nnyingi saako ne ssente nnyingi w'emiceere gino gy'olaba gisasula emisolo naye wabeera road user emmotoka eyo esasula road user ssente ezitaka wansi wa $15 buli lwebanga eyingidde omwezi oba buli luutu buli lwogiraba ng'erinnya ku ttaka ly'e Uganda erina okuba ng'esasudde ssente ezitaka wansi wa $15 road user waayo naye ogenda okwesanga ng'era enguudo tezifiiriddwako mutuufu mu ekyo baba batukoza era ababbi baziteega awo kyotera wakati wa kyotera n'Amasaka kuba wo wabi ne basala amatundu baalo omuntu agenda tuuka wano ng'ensaawo 10 teziriiko. Yes. Seba y'amaanyi. Yes. So, mwebyo
ebimu ku betweraliikira. So ate bwe mbeera kamotoka kange waneeno kafuso sometimes kabana ka box bode kavudde simanya wano hoima simanya wano lira simanya wano wa kavuga vuzi speeding ankola ki yandeeta wano kaza nosomba emirundi ebiri olunaku. So temutulaba nga tugaziwamukko ogenda okulaba mu bitundu ebyo ebyenjawulo ebyewala ensonga yeeyo emmere emaze tuggwako. Enyavu weewaawo mwami Ssennyonga omuceere gwaffe gutuuse wano gutuukira wa? Muceere gugulwa gye gugulwa kirungi tulinayo field officer waffe mu kugula n'agula n'agusindika gwonna we guba guvudde kyetakyakola tetukyayonjeza muceere eyo nobwoba gwe otugambe nti waguyonjeza otya ffe tukyasiga muceere nja kutuusaako mu factory olabe ebiva mu muceere nga tuguyonja olina okakasiza nti tolina kwesiga muntu yenna. Omuceere omuntu agenda n'akulaga bw'ati naye omanyi tulina microscope y'omuceere guno bw'oteekamu olaba ebigenda ova mu muceere n'ogamba saanizemu kulya muceere gutaliise mu mashini muno. Microscope eraga buuka eraga ki ekituufu? Tugise kyekigambo ekibadde kiyinza okutegeerekeka amangu kubanga mashini gye tukozesa eya karasotas ezo ne distona abantu bayinza obutakitegeera mangu naye tukakasa bulungi nti buli omu kigambo microscope yali akiwuliddeko. Manye amazzi baagaleetanga olina nga amazzi mayonjo nnyo naye ne batuluzaamu microscope mu mazzi tutandika okulaba obuwuka bwe bukola ki bwe butambula era tosobola kubunya. So tulina essuubi nti ebintu ebyo bwe bitambula ne bijja kyekyatuteesaawo mashini eno mashini yakasente kanjimukko naye ate tuba tetulina kyakukola kubanga ate twetaaga omulimu guno ffe tufuuke ekyokulabirako eri bannaffe bwe tuli mu mulimu gwe gumu. Mashini muzigula wano oba ziva bwe lwa ggwanga? Tetuziinaawo wano. Tetuziinaawo ate tetulina na ssuubi. Tukyaliwala nnyo bwe. Mashini zino ate sigamba nti buli nsi mwezi ekituufu ziri mu nsi ntono nnyo nga bwe mulaba omuceere gwa Pakistan ogwo nti teguva mu nsi nnyingi n'okuyonja kwe baguyonja tebaguyonjeza mu nsi nnyingi ne bwabeera Tanzania era mashini ezo teziriiyo nnyo. So omuceere bwe gujja tugulina ba offroaders nga bagu offroadinga nga bagutwala mu store yaffe tumala okugubalamu ate nga tugutwala ku mashini zimuwulira zikaaba ezo nga ziyonja. Tulina mashini ejjamu amayinja ejjamu ekintu ekirina gravity yagala okufaanagana ng'ejjinja kyuma ezo ndabirwamu waliwo ebitusesa genda okwesanga mulimu n'emisaalaba ogenda okukwata mu mayinja we nga mulimu n'omusaalaba gwa Yesu Kristo n'ogaba bannange ate abakristu nabo balima emiceere kati baba balima mu kukungula okwo kyangu kya mudaali kuvaako ne gugwamu naye ogenda okulaba nga mutuufu ebiva mu muceere bingi nosanga obulabirwamu obutonotono buli dangerous nnyo kyobulaba nti ebirwadde ebimu bimala ne byatwataakinga naye lwa nsonga nti tubadde tuyonja bintu. So tumala okuguyonja tukakasa nga gutuuse ku mutindo gutukaganye n'omutindo ogw'okulya ate tugukomyawo eno mu finish product room omuceere gugenda katale. Kale nno bwe tutyo otutambuza emirimu gyaffe wano naye nga mbadde mbategeeza ku mashini eyo enkola yaayo ena departments ziringa 4 oba 5. Omuceere we tuguteeka we tuguyiwa gutandikira ku kyuma ku mashini gye bayita distona. Yekola etya eyo? Distona ejjamu amayinja byuma ebyo birabirwamu bikomaawo. Bwe tuva mu distona ne tugenda ne tujjayo omuceere tujjamu ne tuteeka mu mashini gye bayita karasota. Karasota ejjamu ekintu kyonna ekiteefaananyiriza muceere
ejjamu ekintu kyonna ekiteefaananyiza muceere. Waliwo ebiti, muceere gugiramu ebiti, waliwo obusigo gye bagulima, mubaamu obusigosigo obwo, nejjamu obusigo obwo, nejjamu omuceere ogutaavuddeko kakuta bulungi, ebintu ng'ebyo. Awo nawo eyo kalasoota n'ekola ogwayo. Waliwo mashini gye bayita polisha. Yekoletse eyo. Eyo omuceere nga tegulina kkala bulungi. Negutukuza. Negupolishinga. Egupolishingisa ki? Mubaamu amazzi munda omwo? Mashini eyo ekozesa amazzi era. Era yo bagikonekitinga ku ttanka. Eguwa amazzi ag'ekigero. Eguwa amazzi ag'ekigero. Naye eri sensitive nnyo. Ina akatimba kaayo negupolishinga neguvaayo ng'omuceere gumasamasa bulungi. Kala yaagwo neekomawo. Awo nno ne tugenda mu grader. Nga bwe tukakasaanira zino engalo tezenkanankana. Ate era naffe abantu betenkanankana. Sikakasanga emmere bakama baffe baminisita gye balya ate n'omuntu asembayo wansi si gy'alina okukozesa. Kati omuceere guno tugradinga mu grades ez'enjawulo. Era tulina grade okuva ku nnamba emu paka ku nnamba 4. Wakati n'omuceere ogw' 5000, tulina ogw'4,500, tulina ogw'4,000, tulina ogw'3,500. Kati grade esooka gwe mulungi oba gwe butali mulungi? Gwe mulungi. Namba emu yandisigadde nga namba emu. Aba print. Gaba masavu. Okay. Namba emu masavu. Namba 2 naye weewaawo. Era osigala okyali mu kiraasi. Namba 3 olwo tugenze mu middle. Namba 4 olwo tutandise okukkirira. Paka ku namba 5. Ate era omuntu bw'abanga alya muceere ng'ayagadde kulya kaceere, ne bw'aba ng'aguze namba 5, era asigala alidde muceere, toyinza gamba nti alidde kawunga. Era omutima guba mumativu. Nti alidde muceere. Ate kye gwawukana kimu, percentage broken. Yeti eyo. Bwe tuba tugradinga omuceere, tugradingira mu percentage. Namba emu abeera 0% broken. Nga temulimu waka broken wadde n'akamu. Temulimu kale muceere gwa kitundu. Nga mulamba empeke ebeera namba 0% broken. Ako nkategedde bulungi. Namba 2 abeera 5% broken. Omulimu ka 5. Naye ate era naawe bw'oba toli mukugu mu muceere, tokalaba. Tosobola kumanya kati omuceere guno gwe guli mu namba 2. Oyo namba 2 wange. Naye tosobola kugamba nti omuceere guno gulina broken. Goyinza okubundaga? Simulaba, nze ndaba empeke zonna namba. Olaba empeke zonna namba. Naye kati gwe omuceere gwe guli mu 5% broken. Eno ye namba 2. Namba 2. Namba 3 yoyo ali mu 10% broken. Mubaamu obukutuse. Naye butini. Then namba 4 ali 15. Namba 5 ali mu 20% broken. Nkitegedde bulungi. Ensonga etegerekese. Naye nga anaalya namba 5 asigala tafuna jjinja, asigala tafuna kintu kyonna kigenda kulwaza kubanga kigenda kufula mmere eyo nkyafu. Era naye nga bw'agijja wano bw'agiyiwa mu sepiti ng'omuntu eyalidde namba emu. Naye ate ku maduuka eyo tugula omuceere n'ogusanga nga bw'obeera waguze kilo ng'ekyamazima kwota yonna jjinja. Ekyo tufeeyo nnyo tutegeere. Buba bunafu bw'abaagukola? Si bwe kiri, biyinza okuba nga si bunafu bw'abaagukola. Bunafu bwaffe ffe abagutwala ku maketi. Tuba tetumaze kuteekateeka mmere eyo. UNBS ekola omuceere. Naye kati ekwasa omutindo. Kati abakulu abo ababa bagulese ku market baba bavumaganyiza UNBS obutakola mulimu gwagwo kwekebejja. Sinakindi nabo tuyinza okubanenya kubanga naddala emmere eno ng'egenda crossinga eve ku border ejje eno eyingire eggwanga. Ebitongole byonna weebiri
ekitongole kya agriculture weekiri ekya UNBS weekiri nekikulemberwa bakama baabwe aba URA. Kati bw'obanga emmere bagikebedde dda kituufu ng'etukakanye n'omutindo ate nze nange bwe mwana agitaddemu ezange era ninagireeta kugitunda solo gijjamu sente ze nakoze ki nagitadde wabula buvunaanyizibwa bwabwe gamba emmere tetukakanye naki na mutindo sooka oddeyo ogiyonje malo tukakanye n'omutindo kubanga abantu abasinga obungi sigamba nti balina mashini eno nga nze bwenjirina kubanza kati omuceere ndeeta gutali mulongoose nengwerongooseza wano kubanga kimanya nti nyinza otasobola kutuuka ku buli kitundu bwe tuba tugula ebintu bino tubigula mu bitundu ebyenjawulo ate bannansi tulina obbanoonyeza ekyokulya mu bungi waliwo abagula Arua waliwo abagula abali Hoima abagula waliwo abali Sooti abagula waliwo ne Tanzania waliyo abagula kati ogenda okwesanga sisobola kutuuka buli kitundu ate naffe abantu afuuka si balungi omuntu ogenda mugamba munneekola bwoti ne bwoti yanoonye waayitirawo agamba ennyongozza naye ng'apaakize opaakinzi kati okwewala ebyo byonna obeera mu ffumbiro kyova olaba abakulu waggulu eyo bafuba nnyo abantu ababeera mu mafumbiro gye bava ekyokulya ne wabaayo abantu abaabwe ekintu kyonna kifiira mu ffumbiro emmere yonna efiira mu ffumbiro akati nze nganze nensalawo neŋŋamba kaninaane effumbiro ebintu byonna biveeyo nga bijja wano male biteekateeka sigale nkakasenga bitoganye n'omutindo bigende katale. Mwami Ssennyonga oli mu processing omuceere challenge ki bwe tutuuka wano eno ze tutera okubeera nga tusisinkana mmwe nga abali mulimu guno mu processing stage eno yennyini ey'okuprocessinga ebyo nno byebisinga ate era okukosa eggwanga oba byebisinga okukosa omusuubuzi yenna ekyo kyekikosa nze kyekikosa n'omusuubuzi ali Arua kyekikosa n'omusuubuzi ali Embalala ekisookera ddala makubo ebintu bino nga tutambuza mmotoka nnene zifa nnyo era n'omaliza nga tonna nakyofunye kuba kati emmotoka etwala omulimu erina okufuneefa emirundi ebiri n'ogula kino ekyuma n'ogula sepulingi n'ekutula emipiira n'ekutula riivu ogenda omaliza nga yavaaze nti ngenda kufunako emitwalo gyange 10 ng'otaddemu emitwalo 15 kitegeeza okoledde bwereere ate n'okwata ne kuziri mu nsawo amafuta gali waggulu ffenna tukimanyi bulungi tubale tukola emirimu gino liita y'amafuta ng'eri mu 3,500 13,000 olwaleero eri mu 15,000 gwotagenda gamba nti nno ogenda kwongeza kasitoma esente zongeddwa mu maki mu mafuta ago era ogenda omaliza nga gwonyigiriziddwa nga gwe omuntu okiwulira ekyokubiri oba ekyokusatu amasannyalaze naddala ffe abali mu processing n'oleeta wano abakozi ne bajja nti bazze kwa ddereeva emmotoka n'agivuga n'agireeta wano naye n'omaliriza ng'omuntu akoze amasannyalaze ennaku bbiri tegakola ki tegaliiko naye nga ogenda kukwata obusente omusasule okole ki ya agende kuba naye yaleseeyo famire naye nga gwe osigadde toyingiza kyeyazze okukola tekitambudde lwa masannyalaze ebintu ebiggwayo emboozi ekyali mpanvu eyo nsaba abatulaba tubawumuzeemu tunagattako olundi sigadde ndi Ssennyonga John Bosco okuva mu kitongole kya Muje Tukole Agroprocessors Limited. Emboozi ya mwami Ssennyonga omulabi wange omulungi wa Soul TV nzikiriza tugiwumbire wano kansuubire gwe abadde ayagala okwenyigira mu bulimi bw'omuceere nawe ayagala ogwongerako omutindo otegedde emitendera mw'olina okubeera nga oyita omuceere guliko akasente era nga bulijjo bwe tugamba nti ennimiro ebeera zaabu ekikulu kwe kukola ekyo ekituukana n'omutindo. Flavia Ligaga amannya gange Wamala Joshua abadde ku kamera paka wiiki ejja abankuumire Mukama. Bye bye.